ate mwegendereze n'ono omulenzi Kachumbali love y'omuyimbi agireeta mu amalala atandika okulimbalimba abantu nedda wuliriza Kachumbali abantu oyagala kumpa waliwo blog omu yagenze nakuba ebifaananyi emisana ne mubitambuza emisana era bya misana n'aka video k'emisana nkayina kankakulage wano okalaga abantu eby'emisana byaki bya misana nze natuseyo saa 11 nga tewali muntu n'omu kulayira owakana anti abantu bayingidde saawa 2 nabadde ndi awo mu tent ya Century Properties nga ndya nkoko ne budala naliridde awo enkoko ku saawa 3 mwabaddemu emidaala 4 mu kivulu egy'enkoko egi omanye ekivulu kumanya kyasaze n'ab'emidaala Sebo Jemba ekivulu ekisooka ekivulu okumanya kyasaze ekisooka njagala omenyewo oti n'abantu babadde 13 ekitone ennyo babadde abantu 2000 ani nze nga Kachumbali kye ngamba kati gwamanya ddi abantu mbalaba abantu ababadde ewaaya ebisikini babadde 3 mu natuusewo kusaba banaye bana Uganda ati we event tukwaniriza ogamba otya Sebo ndi bulungi mwebale kunnoonyako kyeki banoonyesizaako kulikayo erugogo ndakulabyeyo ate era munneebazo nnyo kuba nasasudde sibine by'abantu abayingirira obwereere nasasudde eketafaali ku mulango ogwo lwakuba naweddemu amaanyi gati agakwedde sente zaffe zabadde ntono abantu tebazze nate nga nabagambye nti we batajja waliwo abulirayo iye era abantu bonna ebifaananyi ebitambula ndabye ne balamu ng'abitaddeyo ng'abantu bajju bataddeyo ebifaananyi bya Spice Diana ate biri mu likodi bizeemu ne bitambula ku social media ebya Spice Diana kuliko n'omukazi ali mu kayero ng'awanise waati mwali mu bifaananyi byonna kavidiyo nkayina wano n'ekifaananyi kiyina osobola okukibalaga bye batimbye si bya champion gudo si bya champion gudo abantu bo teyabafunye sheyabadde etya sheyabadde wabula ate yakoze record bayira we mbadde njogera ne balamu nga mubuuza ku shona ngamba nga njogera ku muyimbi champion gudo bambi ye mwana omuto asoose okuraisinga sho neekola ki neebaawo erugogo by the way your success eri omwana champion gudo lwakuba yeerimbise mu muntu eyagwa just a problem omuyitawe yagwa ani yagwa alien skin yagwa ate tagenda kuddangulu kubanga nabagambye mu interview gye nakoze ku Kachumbali naye mbagamba nti kino kyakola akoze come back naye senga come back eganye ate lwe lugendo lwe anjukiza n'akayimba aka bebe kulu agenze kali kayimba kakakamu akanjujukiza engeri gyabuliddeyo naye nze njagala kuwabula tukiralifying alien skin tanagwa akyaliwo alien skin taliiwo iye alien skin takyasobola kugula $5,000 n'ogifuna naye nga yagulako $15,000 era n'agamba n'okugamba nti Abitex yamuwa sente ntono okumuwa $5,000,000 okuyimba Nkwakyo Festival kati waba ayagala okumanya nti naabuliddeyo kati ate ategeke Nkwakyo Festival agenda funa abantu 2 wali yafunye 340 babadde batandikira ku stage abantu babadde manya abantu babadde 2,000 abatunuulizi we bagamba Ivan teyali kozesa bifaananyi byabalala omuntu ng'alina abantu 2,000 mu kisaawe aba alina abantu abange be nafuna ebukuya aba basinga ku katono tunulira foto giwange ow'ebukuya olabe ne foto giwono abantu badde batandikira ku stage kuno kwennyini yafunye abantu 300 bateka kuba yabawezezza ab'obwerere 12 n'abasasudde 18 kubanga yaremeddwa n'okusasula jjejje $2,000,000 aluna mu biru yeyeegayiridde jjejje ne bazimusindikira ku ssimu oweebyuma basolozezaako abantu 15 ku mitwalo 2 nga n'ogwange n'ebiri gyange kwegiri ate abantu baali bagula ddala basolozeza abantu 15 ku mitwalo 2 nga n'egyange kwegiri ompuliriza bulungi ne bafuna $3,000,000 likodi ogijjawo eyo $3,000,000 nabadde ku ground towandabye no wandabye ku ground towandabye wabaddeyo nekikulaga abantu wandabye ku ground towandabye wabaddeyo jeje yasolozeza $3,000,000 teyazisolozeza simanyi be bantu 15 ku mitwalo 2 $1,500,000 ezabadde z'ebyuma ezisembayo bazisindise ku ssimu ajaruna mu biru yasoose kuba ssimu kugamba jeje alindeko jeje n'agaano biteekako ne basooka bamuwa $2,000,000 ku ssimu n'abagamba kati mukozese ebyuma nga bye mwagala kinnuma nkyogera lwa bulumi naye nkyogera lwa bulumi bwa mwana nti omwana oyo yafuna scholarship agenda asome omuzadde w'omwana taata w'omwana n'agamba mbu omwana bamuleke agenda asome
omuvubuka oyo alien skin n'akola amalala n'agamba mbu ayagala bannannyini ssomero lya Gakani bo bajje ewuwe mu maka mwapangisa mwatalina na ttaka mwapangisa okitegeera bulungi mbu bamwegayirire batwale omwana okitegeere bulungi navoola kitaawe w'omwana n'amuvuma n'agamba mbu nno yamulabye oli nga tategeera ye ategeera n'agamba mbu kasonde sente ezizimba ennyumba n'akozesa miliyoni 8 plus mbu n'asonda sente ezizimba nnyumba kumba ayagala kamubaaka mukama n'amuwemula n'atamuwa yadde abantu 5 n'amuwa abantu 308 n'aba obwerere 120 okitegeedde bulungi kyekyo ekyabadde erugogo kinnuma okubanga sente ze zaafudde ng'omutegesi omupya eyagamba mbu abategesi tebalina makulu kati ndowooza alabye amakulu g'abategesi wetutyo wetufiirwa alieni sente zitufaako lwakuba ffe tetwogera ne tusirika ate era tufuna nga wolaba Abitex afuna ng'alisikinze nze njagala mbabuulire njagala alien skin yeetondere bannayuganda kulwaki kubanga yabavoola ndowooza kati ne waba tategeera atandise okuddamu ku magezi agalaga nti bannayuganda banyiivu asooka ageraageranya abantu abazze bamuwagira social media ezemuwaana essaawa zino eri against him eri mumukuba be bantu be bamu kebera pages n'amannya ga pages ezo ogenda gasanga nga gegamu kitegeeza bannayuganda banyiiga okyalina omukisa please ekigambo sorry it is a very small thing it is a very small word but it is so important you lose nothing okwetondera bannayuganda sente z'okuzimba ennyumba bantu baali bafunye zisima ttooyi tesobola kuziwankokoto ku ttooyi wabula nze nabagambye kaddemu sente ze bafunye zisobola osima ttooyi mu kunyigiriza ng'omutegesi tatutteeko n'ebibiri kubanga yeyeera naye tiketi baali bazigula dda abantu bagula dda tiketi lwakuba tebazze naye abantu b'ebweru bagula tiketi ne bazigulira bannayuganda sente ze bagulamu tiketi zezo omwana watu oyo omutegesi zazayiyayiya akuba muri live kolamu kino teziriiwo kitegeeza ku miliyoni 8 baba bamuwaako 10 nga babweru era nammwe mumanyi omwana mumwongere sente teziriiwo teyafunye kigambibwa nti yatunda tiketi emitwalo 2 gwe tiketi emitwalo 2 ogimanyi oba mugenda muvevenga buvevenzi mwongera bwogezi bwe nawulidde you know 20,000 tickets emitwalo 2 tize bagula senga alien skin yafunye abantu 10 balira yali bali takozesa bifaananyi bya Spice Diana ku posting senga alien skin yafunye abantu 10 bangi senga yafunye abantu 10 bali badde basobola okulabika ng'ebitaano alien skin abantu baganye okujja gundi ani omuyimbi oli ani yasembayo okubeera Lugogo bamuyita birangirangi Zex birangirangi yagase alien skin emirundi ena nedda anti Zex birangirangi yafuna abantu nga 108 ku 2 ompuliriza bulungi abantu 10 billion yafunye abantu ebyo bifaananyi bye mulaba bitambula biri yafunye abantu 3 bya misana babadde misana tebannajjula wavudde bukyali sebo nga nkimanyi ogenda kujja wano oteekemu kamera yo otandika okunnimba ekyantuteyo gwe butannimba ate mwegendereze noono omulenzi Kacumbaali laavu y'omuyimbi agireetamu amalala atandika okulimbalimba abantu nedda wuliriza Kacumbaali abantu oyagala kumpa waliwo bulogo omu yagenze nakuba ebifaananyi emisana ne mubitambuza eby'emisana era bya misana n'akavidiyo k'emisana nkayina kankakulage wano okalage abantu ebyemisana byaki bya misana nze natuseyo saa 11 nga tewali muntu n'omu kulayini owakana anti abantu bayingidde saawa 2 nabadde ndi awo mu tenti ya Century Properties nga ndya nkoko ne budala naliridde awo enkoko ku saawa 3 mwabaddemu emidaala 4 mu Kivulu egy'enkoko egi omanyi ekivulu kumanya kyasaze n'ab'emidaala Sebo Jemba ekivulu ekisooka ekivulu okumanya kyasaze ekisooka njagala omenyewo nti n'abantu babadde 13 ekitono ennyo babadde abantu 2000 ani nze nga Kacumbaali kye ŋŋamba kati gwamanya ddi abantu mbalaba mulimu kyokunganya abantu ababadde ewaaya ebisikini babadde 3 mu natuusewo kusaba banaye bannayuganda njagala mulabe ka vidiyo kano ka vidiyo ako nabadde ntuuka butuusi kalimu n'amaloboozi
njaga kakuwo kateme nade ntuka Steve mbuza abantu ba wano bajja kiro kubanga nze bulijjo mbalaba misana alugogo sebo bajja kiro bulijjo mbalaba misana kako ne wazex bajja kiro kako nga tebulimu muntu n'omu ayingira okitegede bulungi ngenda kakuweereza okasala ofaaki n'ensi Jemba alien yakummasho alien yani anyima sho kuki nze sigamba omufiirako alien nze njagala yeetondere bannayuganda alien yagamba mbu ye yenkanankana ne president waffe Bobi Wine ekyo kyekinuma bannayuganda talina musongo yakola olwadde twali tumuwagira nga tumanyi talina byayimba okitegede bulungi tetumubanja nyimba bwe bakutuma omuyimbi w'omwaka olwayo muyimbi ki kamiliyoni ayimbi eki oyo wa mwaka ku mwaka ayimbi eki guno omwaka omuyimbi w'omwaka ye alien alien ate yagudde ataleeta bantu we batutuma omuyimbi yafunako omukisa n'afuna abantu nga tebalina kigendererwa yaliko alien skin era batutuma omuyimbi eyajja amangu n'agwa mangu mu Uganda alinga president waliwo president yafugira ennaku 8 bamuyitaani wamuwulira Titiokero Lutwa yafugira ennaku mmeka alien ne alien teyeyagadde naye nze kyenkusaba muvubuka gwe njagala olabe programu eno ate tonyiigira nkusaba onjagale bwagazi lwaki akwagala omukuba nti ndi omu ku bantu abasobola okukuwabula ne bannayuganda abawagira alien skin nga ddala mumwagala ku mutima mbasaba temunyiigira mbasaba muddemu amagezi mwe kennyini mukwate omuyimbi wammwe mumubuulirire mumugambe ekintu kimu mumugambe njagala oswaze Batiibwe events weetondere bannayuganda wana otondera bannayuganda taliddamu kundaba nga mwogerako nga kyakulumanya ekyo bannayuganda omwana oyo wabeetondera mu musonyi musaba bannayuganda yonna gye muli abamunyiigiranga nze okwerimbika mu bigere bya president okwerimbika mu bantu abamuleeta ffeffe nnyini n'agamba tetulina makulu okubavoola mwenna abamuwaana kubanga ekituufu mwenna abamuwaana mwaswala buli muntu ayirako positi ya alien skin ku social media yo oyogerayo ekigambo kimu ekimuwaana oli mu buswavu era gijjeeyo neweeba erinako likes meka oli mu buswavu gijjeeyo kubanga yagamba tolina kyewamwongerako naye alien skin walivaayo n'abeetondera mbasaba mu musonyiwe addemu alabeko ku maanyi g'abantu nga bamusonyiye taliddamu kumanyira muntu yenna mu Uganda bapromota wamanyira bannamawulire wamanyira abayimbi banno ompuliriza bulungi golowooza gwe yali ani kitegeeza mbadde mumukumira akabaani omuntu wagambanga mbuno tolina makulu nonno ddamu ebbali olowooza ebintu bibiri lwaki aŋŋambye weekebere nti omuntu wanvuma nti olinga embwa owulira bulungi simugamba nti naawe nga ŋŋambye olinga embwa nzira buzi mu mmotoka yange nga nkwata mmira nga neemulisaamu bwengeza nendaba nga sirimba mumanya yaliko ekikyamu nga mmuviira so alien bubaka kibwomuwa katumaliriza alien wetondere bannayuganda kubanga okyali mwana mutanoonya future ekyokubiri okyali munaku kubanga talina ssente alina ssente ssebo zino eza Museveni zijja ne ziggwawo nze kambabuulira ekintu kimu alien talina ssente zino ssente za Museveni zifuumuka nga Batiibwe kyenjogera olina obukakafu nga ali mu state house nze nsoose okukyogera wabanga taziina antwale mu kkooti wabanga talya nkoyadde 10 atwale mu kkooti kubanga yeewaako n'obujulizi ye yennyini nze kambabuulira ekintu kimu ssente za Museveni zifuumuka nga sabbuuni ssente za Museveni simbi kuzirya nesi buli yazirya mbu naayasama nga wewayasama okitegeera bulungi abantu balidde ssente ne babeera very smart ne batavoola bannayuganda bakulinako obuzibu ng'obeeragiddeko ng'ate olidde ssente zaabwe ez'omuwi w'omusolo bannayuganda tebakulinako obuzibu nga olya ssente zo ng'oli very smart ng'ozikoleranga era tobavuma bebe cool alidde ssente za gavumenti emyaka gyonna naye ali very smart talivoolangako munnayuganda ate azikolerera agenda n'abayimbira era n'alaga direct nti ye waaki wa NRM balamu alya ssente za gavumenti ebbanga lyonna muliriza tazirya naye abakolera teriyo yali amunyiigiddeko mulwaki balamu alya ssente za gavumenti okitegedde bulungi kubanga tavuma bannayuganda akuŋŋanya bukuŋŋanya bannayuganda kumwegattako era n'afuna ssente okitegeera bulungi oyo teriyo muntu n'omu akola ki amwogerako kakati ono alien skin yaleeta amalala gaagali
bajoge yagamba Mbu omukulu yamulerako ndera kati oli ku mubiri kibi nnyo okubeera nga wano toliiwo nga ne wano toliiwo nga ne wakati toliiwo kati mbuulira kati oliwa nze mmanyi ebizibu by'olina mu buliri awo weebase nze mmanyi ebizibu by'olina ng'omuntu sooka ozza amalala ebbali sooka ozza abakuwaana ebbali abo bonna abagenda okunvuma nga nkugamba amazima balabe bo njagala otunuulire vidiyo eno ogitunuulire okuva ku ntandikwa buli muntu avoola n'anvuma n'agamba ndi mubi manyi oyo mulabewo nnamba emu kubanga nkugamba amazima aye tayagala gomanye mazima okitegedde bulungi buli eyanvumye mulabe wa alien skin si mulabe wange buli eyagambye mu kyenjogera kituufu alien skin yetondere bannayuganda oyo omuntu asinga okwagala alien skin era wano njagala kugamba alien skin mu nze omwaka basinga okukwagala nze akugamba okole ekituufu